Ekijja omanyi kinyaga bitono. Mirembe bwe yawulira abazigu nga bwe babadde baagala okummiza omukka omusu n'antumira Najja okunkulisa era n'ayongera okunkalaatira neekuuma ennyo buli wemba mbeera. Kwolwo Najja lwantumirwa okundaba nange mu ttuntu lwengende wa Miyodi tunyumyemu kubanga bulijjo emboozi ye newankubadde yabanga yalulonda kambe naye ng'ennyumira nnyo bambi naddala bwe yabanga ekwata ku ntabaalo. Bwe mba nnyingira Miyodi n'aŋŋamba nti nkulabidde mu maddu era olyose n'ojja. N'ayongera nga sinnaba na kumubuuza nti jjayo amafumu gaffe ogazigule era tuwagale si kulwa ng'omulimu gwago gulabika. Olw'okubanga baalugera dda nti bukadde magezi okubuulira kyamukadde ate nga bulijjo Miyodi yalabikanga ng'amanya mangu ebifa embuga ate ng'atubuulirako bitono. Bwe yayogera kino nemmanya ng'akabi kasembedde wabula ye yali tannayagala kumbuulira mpozi ng'atya okuntiisa n'okunneeraliikiriza. Amafumu gaali gafumye era nga gafuuye olw'okufumitafumitanga mu migogo nga neegeza mu kulwana. Batyenje nga tuuze Mirembe n'atuuka nze yampitako kuutwe ng'atandabye n'ayingira mu nju Miyodi mwe yali n'alwa nnyo nga boogera. Nange nembeera ku gwange nga maze okuwagala amafumu n'okugazigula gamasamasa ng'enjuba era nga gasalanga kamwano nga n'engabo maze okuziwawula. Miyodi n'ampita n'ambuza obanga omulimu ndi wa kugumalako byeya nga sinnagumala. Nze nemutegeeza nga bwe nagumaze dda. Yakirinda nakunzigwa mu kamwa n'aŋŋamba nti jangu nno owulire bino Mirembe byagamba. Nga maze okuyegeka amafumu gange n'engabo mu mutuba ogwali mu luggya nennyingira. Miyodi n'asaba Mirembe ambuulire byonna. Ye Miyodi n'asitukawo n'afuluma. N'entuula erudda w'eddiiro ne munnange n'alituula erudda. Nze nga mwolekedde ye nga yeekiiseemu katono. Ne nninda mbuulire bye yali ayagala okumbuulira naye nga ye asirise becce. Nalwaddaaki n'ensituka n'eŋŋenda we yali atudde ne mukwata ku bibegabega bye byombi nga muyimiridde emabega. Naye bwe yasitula amaaso okundalamira n'endaba nga gonna gamyuse gatulubidde gajjudde amaziga era n'okutya nga gansobedde anti nga si geega Mirembe gwe mmanyidde. Omuntu bwakugamba nti yali yakamala emyaka na myaka ng'ali mu kulira nga nno munnange togaana. Ne mubuuza ensonga emukaabya bw'atyo naye ye nga neesamulako nti muleke. Muwala ono naye yali yeekoza tagala muntu yeekozaakoza mbumuleke nange nensirika. Nga wayiseewo akaseera n'ambuuza obanga wakubimbuulira nga neesimbye entyo ng'amafumu g'abasagala. N'ayongera okuntegeeza nga bw'atalina mukka gubituuseeyo waggulu gye nalisalwa nga nange ntuula. Ng'olwalyoka atandika nti sirina bingi byenkubuulira era nze mbadde simanye nga nakusanga eno. Mbadde nzize kubuulira Miyodi bye nawulidde. Ye abikutuuseeko mpolampola nga ntya nti wenna abikutuusaako embagirawo bijja kukutiisa nnyo n'okukweraliikiriza. Naye ye Miyodi bw'abiwulidde n'aŋŋamba nti nze mba mbikubuulira nkanze kumwegayirira abikubuulire bw'ataagaana. Naye maama ntidde nnyo ku lulwo kubanga jjo twali tuli mu lusuku omuwala oli omumpi omweru ndowooza omujjukira gwe wawonye ente n'ambuulira nga bwe yawulidde ng'omwami alagiriza agasajja ge agalwanye era ng'ayagala agamu ku go gakirimega agasingira ddala okukekeza ennyago ge gaba gajja. Bwe yambuulidde nemba nga nkyalimu akakunkuna naye ku nkya ya leero mbadde ndi ku lubimbi Najja ng'atuuse n'annyonyola nga bwe yawulidde kagulu kankwale ng'alagira ekifo awazannyirwa amafumu kirongoosewe naye mu kyama era nti yawulidde ng'erinnya lyo balimenya mu gaabo abajja okulwana. Neyeekaabya naye bambi kyali kikaabya
kyo kikaabya bambi. Munango lwasirisa kino amaziga ne gamuyitamu nze ne musisitira asirike kubanga nalina bye nali nkyetaaga mbuulire nga olunaku abasajja lwe balituukirako gye bava era n'omuzanyo lwe gulibeererawo naye ye ne yeeyongera bweyongezi kukaaba mukazi wattu. Nalaba nkootokerera mu galumonde ne musaba kimu kyokka anneesige. Teyampuuna, teyanyanukula wabula okusituka obusitusi n'atambula nga bw'agenda jonkera. Bwe yali amalako olujja n'akyuka n'ampenya ne ngenda waali n'angamba nti nkuyise kukusiibula nakukugamba kundabira muyodi kyokka nkwesiganga nga ne byenkugamba bimbuze. N'akyuka n'atambula. Kazi wattu bambi yatambulako katono n'akyuka ate n'annangiriza mu ddoboozi erimpi nti angambira muyodi nti tebeerabira bonna enkyokuka nabo si kulwanga. Mu kaseera ako n'abanga alina kye yali ajjukidde n'abisalirako awo n'atambula mukungujjo kugenda okutemya nga lyamulere lyendaba. Bwe naddayo ne mbuuza muyodi amakulu g'ebigambo mirembe byantumye kumugamba naye n'agezaako okumbulungutanya nga nyinyonnyola kino nakiri ate nga tayinza kubikwanya. Nekintegeeza nga balina kye bankweka kye bataagala mmanye. Era awo we yannyinnyonnyolera byonna bye yannyinnyonnyola we nabireka. Obudde buba buwungeera mukamuyodi n'ambuuza we naddirayo ewaffe era obanga nali siraba budde we buyise. Kino kyayongera okuntiisa kubanga kyali tekiŋŋambibwangako lulala so nga ate oluusi naviirangayo ddala ng'abukunidde. Munange sasa munakantu ye nandikataddemu ng'omukazi anantayirira yantadde nga ndaba lyandeese naye mwana wa ssebo ofanga tobadde muti. Nze buli kantu kenawuliranga kenyeenya ne neesiwala akati okunkondako ku kigere n'embuuka okutya kubi bulala okumanya nga kubi akamese si ke kantu akatono ennyo naye bw'oba mu kutya n'okalengera olowooza nti mpologoma. Bwe natuuka eka nasanga bagenda kusosootola kyaggulo naye nga buli muntu mubondeevu ekyandaga nti olugambo lw'obulwa obwali bujja butebenta lwali lwabatuuseeko dda. Munange era kino nayongera okukikakasa nga tuwooma kubanga okusaagasaaga obulali n'obukule ebyabangawo bulijjo ku lujjuliro luno tebyaliwo byalwesamba. Ku luno nno tewali abuuza munne byawulidde si kulwanga abotola buli omu ekyamuli ku mwoyo naye buli omu kyataayagala kibuuke mannyo. Okulya nga kuwedde buli omu n'alaga ku kiriri kye. Nze otulo mu kiseera ekyasooka nawungula tuwungule ate mu kyaddirira okuva mu kawooza masigo okutuuka mu matutuma ag'okubiri neebakanga mavumira ate okuva olwo okukeeseza ddala obudde otulo twansala mu liiso wadde okulingirizaako obulingiriza tuti nazo ku kamangu naye nga siriimu ndasi zikomaga. Awo mu mbeera awo nga ganjamye era ng'empewo endi bulala enjuba okwesowolayo yamponya buwonya nga nzira mukasana nga njota yenno munnange nakawotera bbanga ki nga sinnakafunamu kabugumu kangobamu anti mba ndi omwo nnyini omulenzi neeyaniikiriza nga mutere. Omulangirizi najja ng'alangirira mu kyalo nga bwe wajja okubaawo omuzannyo gwamafumu ng'ebyemisana biwedde nga gwayanguwa. Tebaawa abantu kwetegeka dde okukola kakasibwa. Bwe yatuuka we nali ntudde nannyambika olutembe mu bulago n'angamba nti omwami akuweereza akalaba ako nti nno eggulo olwaleero akusaba okubeera omu ku bazannyi be abanaazannya n'abagenyi amafumu abavudde mu nsi ya Kabaka Vondobo. Mukanyinimu yali amenyeza nakati. Yali amenyeza nakati nga kannyumidde akagambo ako. Kaakati ng'azimenyeza awo kumpi n'olujja. Bwe yawulira bino n'akuba omulanga nti ate maama lubadde maama tufudde. Nga tufudde ffe maama eyatwalula.
yaluguddewo bubi. Leero ffe tukole tutya maama lutukeeredde maama omuntu ng'afudde. Agamba nti nze bwe nawulira bino nalinga aloota obuloosi era wayitirawo ddala akabanga nga sinnakkiririza ddala ng'ebigambo ebyandi ku mmeeme bye nali mpulidde era olwo nga n'akawewo akambaddemu okukansangamu weesunako anti nga nze n'akatuuyo kanzika. Naleka muka nnyinimu yeesaasaabaga ne ngenda mbuulirako musajja nnyinimu, meeya, mikolo n'abalala bonna ne batya nnyo naye nze nasinga. Bwe nadda nga bo tebannatuuka so era nga tetwandituukidde kumu, nze nasaalimba busaalimbi ne ngalamira ku buliri bwange anti ebirowoozo ne byesomba ne ndowooza ku kudduka mbule naye ne mmanyanga bwe nziruka Pyati tajja kulema kutulisiza kiruyi kye ku kiri mu ttu. Omusajja eyatuwola ng'abaana abasowole n'atukuumiriza ng'abaana b'eddala bwoya. Ate ne ndowooza nga bulijjo abantu erinnya lyange bajjanga kulyogerangako bubi n'okwenyinyimbwa era nga bwe beesoza nti oyogera ki nno, ani oyogera kwani nno. Ku kino ekigwengeregwengere ekyatiiririra omusajja eyabajjanjaba atyo twala eri nga nze nno omwana w'abafunze gwe balima batya empindi ku mabega. Ate nga ne mmeeya manyi tagenda n'akatono kunsonyiwa kisobyo kiringa ekyo era nga nange munda mpulira nti bulijjo yakumberera mpindu ey'ensonyi mu mutima enenso yanga buli kaseera. Ate ne ndowooza okuyitibwamu effumu nga waakiri okwesiba ogw'akabugu mu bulago kisingako, naye ate ne ndowooza okufa ng'emmese ntyo n'okusindiikirizibwa ng'ekyonziira n'okuziikibwa mu ttosi ng'emmamba. Ate okumira ku mmimbiri kisingako oba. Naye bwe najjukira enkolokooto ze nnawera mu maaso ga Mirembe, omukago gwe twatta n'okwagala kwe ate okuteekako omutawaana omunene omusajja oli omukadde miyodi oli gwe yatwala nga njigiriza n'essuubi lye yanninamu ne ndaba nga bwe sirwana siriddayo nate kusitula amaaso gange kugasisinkanya gaabwe. Wano we najjuukirira obuzira bwa kitange n'emmange bwe baalina nga bakyassa omukka obutaabavanga ku mimwa ate n'obwabajjajjange bennyini abateerowoozaako nga bali mu bulumi bw'okufa wakati so abataafuma wadde okuzigama ebbala olw'okutya era abataanyiikaalira kufa n'akatono n'enjagala emizimu gyabwe baabuwe giwummule Mirembe. Awo okuva mu kaseera ako ne mmalirira nga nja kulwana oba nfanfe masajja anti nga n'okufa lumu n'okuzaalibwa kumu. Awo nno otulo we twanzibira naye akabanga ke nnalekerwa kannyamba nnyo anti ke kansobozesa okugumira byonna ebyaddirira. Otulo nawungula tuwungule n'enzuukuka okugenda okwessa mu nnyumba ya nnyinimu ng'abantu bangi bakuŋŋaanye bali awo basala ntotto engeri gye nnaawonamu. Abamu ne bagamba nti yeekweke, abalala nti yeerwaze. Bwe nayingira bonna ne bankyukira omulundi gumu ate ne bassa amaaso gaabwe naye gonna nga galabika gajjudde okweraliikirira n'okutya. Nze nayimirira wakati mu ddiiro ne mbagamba nti byonna bye mubadde nga muteesa wano nga nze jambiwulidde naye kye mbagamba ekituufu kye kino nti okufa n'obutanyagwa nze nja kulwana. Omukulu wawe zajja kulwana. Sijja kudduka kubanga tezimala musango so sijja kwerwaza kubanga era bajja kubanga abanneeterekedde nti lwaliwona era alirwana. Bonna ne bansimba amaaso abalala nga bagasseeko n'okuta ensaya. Abamu ne bagezaako okuntiisatiisa nti agasajja gali tojja kugasobola era weetwalira lumbe mwana waffe lwaki tobivaamu. Naye nze nali mmeze essonko ng'ekkovu nga buli bye boogera byekoona okwo bakanda kulasana nga nsibanyega. Nalaba sijja kufuna muganyulo gwonna mu kutuula awo nga neesitukirawo. Kiri mutu yalaba sisiika binyomo n'asindika mmeeya ajja neegayirire nkyuse ebirowoozo byange ng'alowooza nti olulimi lwe n'omukwano wakati waffe
tebireme kumusobozesa kuŋŋonza. Naye mu kino yawongera jjembe mu kirago akasolo katannafa yakomba mu kyakkobe. Bwe nalaba ng'ajja ne nteebereza ekimuleeta. Yali tannaba na kwasamya kamwa kwogera kikagambo n'akamu. Ne mwetanga nga mmanyi bw'anaatandika okukemmenterera n'okukaaba ate naddala nga tusigadde babiri nga siimusobole. Kwe kumugamba nti meeya owozze kwogera ku kigambo kya kuŋŋaana kulwana. Weeweweerere era otengejjera buso olabye. Munnange ne nnyambulamu olubugo ne nsigala mu kakete. Nenkuba enkanda wansi nenjogererako na bino nti ndigenda nga bwe najja tewali kijja kunziyiza kulwana. Naye teyali mubi mukazi wattu yalaba ebigambo bikaayidde biddala bityo ng'akyusa kuddayo. Nange kyazira kunkuba nkoona mbebbako mbanga ayingira mu kayumba kaffe naneesebuulula mpolampola ku lusebenju nga mbebbako nga nkyenkya okussa ekikkowe nga ndi wa miyodi. Nasanga yategedde dda byonna kubanga nali ngenda kumunnyonnyola nga bwe nnondedde okulwana. N'aŋŋamba nti weera mwana wange, namanya dda nga amaaso ago tegalirema kuvaamu bino. Naye leero oba ndi mulaguzi mutuufu, omutugunda gunaabala emmwanyi n'ekikere ne kidduka ng'empewo. Amangu ago mukamiyodi n'aleeta akalo okwali ekyennyanja. Bwe twamala okulya ne bandagira ngende neebake. Muyodi ye n'asigala nga nnongooseza amafumu gange n'engabo. Mba nkyebase ne banzukusa ne bampa ekiwumi ky'ettooke. Ekiwumi si kitole, ekiwumi ky'ettooke n'ekyanzi ky'amata agamusununu nga gatabiddwamu n'agabbongo matonotono. Byonna nga maze okubiisa mu ndago n'enzirawo ne neebaka. Bwe nazuukuka nga ndaba engabo n'amafumu biri awo emitwetwe, naye Muyodi nga taliiwo. Mukazi we bwe yayingira n'antegeeza nti nnyinimu akugambye nti bwogera obudde nga butuuse nga n'emikola ze ne mugenda omuzannyo gye gunaabeera. Konze ye gutandika ddi? Ko ye nti naakubuulira nga obudde butuuse. Munnange gye nakuba amaaso awo ebbali nga ndaba akakomo n'enkalonda. Bwe naketegereza nga ke kamu ku bwa mirembe bwe ndaba ayambadde bulijjo ne ntegeera nga ye oba najja abaddeko awo. Kino kyampa obuvumu bungi kubanga kyansuubizisa nga mirembe anneesiga nga nja kuwangula ne ndowooza nti kale singa talowoozezza nga naawangula akakomo yandimpadde kaaki. Omuntu agenda okufa akakomo kamugasa ki? Mba nseeyeeyera mu buziba bw'ennyanja y'ebirowoozo ebyo. Mikolo n'atuuka. Mukamiyodi n'amuyita n'amukuba akaama. Nagenda okulaba nga yeekuba mu biseguusi ng'aggyayo effumu n'awanula n'engabo waggulu awo. N'aŋŋamba nti obudde butuuse. Mba nkunukkiriza amafumu gange ku lwawo okulaba mukyala Miyodi. N'aŋŋamba nti fuluma amafumu galeke, nze nja kugakufulumiza. Ne nfuluma. Bwe natuuka mu luggya wakati ne nnyimirira. Ku lwawo bwe yafuluma n'ampita n'anneesooka mu maaso ne ŋŋenda musisinkane. Bwe namutuukako n'ankwasa amafumu era nga bw'ayogera n'ebigambo bino nti genda owangule abalabe bo banafuwe ŋŋanze akukwasizza amafumu. Mukyala gundi yali lugojamye bulala bw'atyo. Banafuwe ŋŋanze akukwasizza amafumu era obe wantomo atasubwa ate balubaale n'emizimu gy'abajjajjaabo bigende naawe. Ebyo nga biwedde ne tugenda naye mu lugendo lwaffe lwonna nga tewali awuuna munne. Nze kama koogera nga amamembe ga ntemagana butemaganyi era natambulanga nsinzittuka emirundi egimu anti nga n'ebirowoozo byesomba bulala. Tolabanga kugenda ng'omanyidde ddala nti gy'ogenda oba oli awo gy'onookasuka oluwanga era nga buli ky'otunuulira gwe gwandibadde omulundi gwo omuvannyuma okukirabako. Tetwalwa munnange nga tutuuka twasanga omuzannyo gwakaanya naye ng'abantu bali awo bakirako abali ku y'amajanja. Ne tugenda nga twewaganya mpola mpola okutuusa lwe twagguka ku mwanjo ne tutunuulira omuzannyo. Wamma ggwe ng'eri awo nkuuka ddala nga si kibejjo. Mu kusooka omuzannyo gwali munyuvu era nga gusanyusa okulaba naye ng'abantu nga 10 bamaze okulwana ku buli ludda omuzannyo ne gutwakaala.
nzijukira nali ndiraanye omusajja omukulu bwe baakowoola essajja eggoogofu ebbulakalevu okujja okuzanya. Omusajja nassa ekikkowe era n'agamba nti kaakano omuzannyo gukomye, tusigadde kutunuulira ntambiro. N'agamba nti oyo omulenzi oyo gwe bayise oyo yaganza omukubako omwami. Maama ng'oganza otya ku mumuka omwami? Yaganza omukubako omwami nti kale anaalutonda atya oyo baabuwe? Obubwe tebukomye. Baabo obubwe bukomye. Abakyajja akimaleyo ati eŋŋombe y'okutandika neevuga. Ne batandika era balwanira akabanga tekamubuguumiriza na mbooge. Ffenna ne tumanya ng'essajja mwana mulenzi lye bamugonnomoddeko tajja kulisobola baabuwe. Yenno nga ssajja liri busajja lyali ssajja anti nga lirangadde ng'omuvule ate nga lirabika nga limaze okumugazaagaza okumala akaseera. Ne limusindirira effumu limu bwaliti ne limuyita mu kkundi bambi liyita mu kkundi ly'engabo ye ne limukwata mu kifuba n'agwa eri bugazi n'afuuwa omusaayi era tewaayita kabanga n'alekeraawo okuteganya abafumba era nga n'enkuyege okumukubira enduulu nga tewakyali twesisiwala nnyo. Ne baleeta abantu 6 abalala naye bonna nga battibwa batyo. Eba n'ebintu byabangawo bitya. Obisoma n'owulira nga n'amannyo gagakukubagana. Gwe n'oleeta omuzanyo nga kutta bussi banno batyo kukwagala kutta onnyumirwa bafudde. Nenzijukira ebigambo bya Mirembe byagamba nti obanga wali wabaddewo n'omu awona naye nze simulabangako. Bankyalowooza ku ebyo ate ne mpulanga omuntu abadde aloota n'assimuka mu tulo ng'omwami ayita nti kiri mutu ko kiri mutu wampa sebo ko omwami nti omulenzi waaluwa atulage nga bw'amanya amafumu. Omwami kwe kukwatuka nti kiri mutu towulira owulira oba towulira omulenzi wo gwe njagala ajje wano nk'oyo okuwulira wampa sebo oba akubuze gw'oba ogenyigiramu yanguwa wano. Mukasiriikiriro nga buli omu atunula ku munne nekiri mutu sebo wange ng'asigadde kubundabunda tamanyi nekyekyanakola. Ne neesowolayo nga nkutta amafumu gange 2 eddene n'ettono era nga n'emikolo anva emabega nkwatiddeko engabo zange 2 era ennene n'entono. Nali neesibye akaliba kubanga mu biro ebyo endooda. Banaye endooda kye ki? Abakulu bwe tukulanye nze nkyerabidde. Endooda ne kabbiri oba kabbiri byali tebinnayita nnyo ebiseera ebyo. Byali byambalo nno bakulu. Bwe neesimba mu ttambiro ng'eddwaniro bwe lyali lifuuse abantu bonna ne basamaalirira olw'obutono bwange nga balowooza nti ndi muto nnyo. Abamu ne bagamba nti leero nnaako akasempala kaabwe baaba akakimye ekikabambi kagenze kukongolobojja ku ssajja liri. Kubanga essajja bwe lyesowolayo ngano kibano ddala ddene libyagi. Emifumbi nga limukirako egy'omuvubi era ng'emitaafu yenna bwe gimwesimbye giti mu maaso. Mu kutya kwange nalowooleza ddala nga ye yali asinga banno obunene okumanya amafumu era n'amaanyi, so nno ndowooza banne yali tabasinga nnyo mu byonna naye anti baalugera dda nti engabo gy'otokutteemu gy'otenda obuzito. Munnange bwe yantunuulira nanneenyinyimbwa nankimba era ne manya ng'egyo eyange eweddeko. Gye nali ntonsereza amaaso mu nnyanja y'abantu gye gaagwira ku Mirembe. Kati ono Mirembe yakimaki? Era nga mukazi muzira nnyo nze sisobola kulinnyirayo bannange. Gye gaagwira ku Mirembe n'emmeeya nga gabayitamu. Nze sisobola bannaye kulinnyayo ekyo. Olaba mupiira gwe gunsuula eri. Naye bino kakati eyo nno munnange n'engajjayo ng'amaziga gaabwe gajja kuntekemula. Mu kaseera kano kennyini eŋŋombe y'okutandika n'enyanyagira n'enkwata effumu lyange n'engabo yange ebizito era wakati mu kasiriikiriro akanene okulwana ne kutandika.
Amateeka mu muzannyo guno gaali bwe gati ng'okkirizibwa okufumita gw'ozannya naye amagulu, omutwe n'emikono so si lubuto wadde ekifuba. Ekyennaku omwami bwe yalabanga gw'ayagala batte ng'alagira gwe bazannya naye mu kyama amufumite wonna w'ayagala amutte. Bwe kityo nno amateeka gaali gafuuse kirindizo era nga gagongobadde. Munnange mu lukontana olwaggulawo omuzannyo wakati waffe embinze essajja liri n'embego nga bwe lyayitibwanga saalikombya ku ffumu n'omulundi wadde gutyo ogumu yadde saalikombyako wadde naye ddyo lyanfumita emirundi 3 ku mukono ogwa ddyo gwe nali nwanyisa kubanga Muyodi yali ampadde amagezi nti nga gwo bwe guli munafunafu gwensooka okulwanyisa. Ekkondeere bwe lyavuga erituweezaamu mikolo najja nankuutira neegendereza nnyo essajja si kulwanga liteekamu ey'omumpiki buteba. Munange tetwalwa ng'engombe evuga ne tuddiŋŋana. Mbego n'atandika okunkinako. Ku mulundi guno yanfumita emirundi 2 ku kugulu okwa ddyo ate gumu ku mukono gwange ogwa kkono. Nze nno munnoowo nga mpapalako mupapale era ku mulundi guno namubuukako bukumbu nga simukombezzaako wadde effumu. Ekkondeere ne livuga ne tuwummulamu ate amangu ago engombe neevuga ne tuddiŋŋana buto. Omulundi guno Mbego bwe yajja ne ndaba ng'amaaso ge gonna gajjudde omuliro era nnyini nga nzijiridde okunzita ate nga bannange bonna baali bayawukanye n'ensi eno ku mulundi guno ogwokusatu. Munnange bwe yansemberera nansindirira effumu eryabulako akatono okukwata engabo yange mu kkondi era nange okunkwatako mu kifuba. Naye kubanga nali mwetegese ne ndikuba ne lifufuggala era ne likutukamu wabiri ate n'asindika eddala neddala eryokutaano eryasusumbula engabo yange naye gonna ng'angazza mu kkubo lye limu. Yagaleeta bw'atyo mujjirano ng'alowooza nti anankwasaako n'erimu ku ggo nanzita anti yalina kisaaganda nga kwatoola. Naye mu bwangu ng'envuumuulo emukwatira nsawo ng'agatoola. Nange n'ensindika eryange nerimukojjolako ku mukono ogwa kkono n'ensindika ogwokubiri nemukwasaako entumbwe neligiwozaako n'ekifi ky'ennyama. Wulira omuzannyo ogwo bannange. Olwo nno ng'abantu bonna engalo zibali ku mimwa. Mbego n'asindika eryajja livuuma n'okuvuuma n'endikuba naye n'enseerera n'engwa. Yalaba ngudde n'atunula omwami gye yali n'akyuka n'angerera ddala mu kifuba ne yeeganula n'abuuka nako n'asindika effumu nga bw'agamba nti owedde. Naye nno yeesunga kyatannalya. Bwe yali abuuka n'aseereramu kale bwe yasindika effumu kwe kuwugukako ne lyesimba mu ttaka ku ludda lwange olwa kkono kumpi n'embiriizi. N'Embego olw'amaanyi amangi ge yakozesa ng'akasuka effumu eryo yatalanguka n'abutamira. Olwo nnombo ng'abantu abamu bazibiridde baleme kulaba nga bwensosoggolwa kubanga baalowooleza ddala nti mpedde. Saalwa n'ensituka naye omulangirizi yalaba nkwata ekkooba lyange n'afuuwa ekkondeere tuwummulemu. Agamba nti ate ng'ombe nevuga ne lukwajja buto. Nankwasa emirundi 2 mu mukono ogwa ddyo ate gumu ku kugulu okwa kkono omusaayi ne gutiiriika. Mu kulwana akafubo awo we nalabirira omulangirizi n'ensamba Mbego mu kabuto akato. Yenno so ng'osamba ku ki olwazi obwazi. Abantu bangi ne baleekaana nnyo nti bw'otyo ssebo tojja okwo ssebo awo baaba. Olusambagere luno lwanyiiza nnyo Mbego era nze katandugulemu obulamu kubanga bwe namusamba n'enzungamu nga sinnatereera bulungi. Ye n'asindika effumu n'obuswandi obw'ekitalo ne lijja nga linyooka liriko n'obujja bwegaaya. Nalyekangira kumpi nnyo ne likwata ekkundi ly'engabo yange ne liyitamu ne lisusa olususu lw'olubuto ne ligenda nalwo. Naye singa engabo nali sigikwatidde ebbali nga musamba
awo bandijeewo kugenda kumalirako ttaka. Munnange Embego n'agamba nti obwedda nkutaatira ssebo kazi neeyolera mpiri mu bunnya. Nendaba ng'asunguwalidde ddala era nemmanya nti kaakano nze oba ye. Munnange ebyaddirira mmanyiiko bitono anti twayokyangana amafumu gokka oluusi nga nze mukwasa oluusi nga ye. Era mu kiseera kitono olutalo ne luba lwakabi nnyo nga tewali kutemya wadde okumira eddusu. Omulundi gumu engabo ya Mbego yagwa nga njukubye. Naye oba lwaki saamuzisa mu kiseera kino ne kaakano simanyi era ndowooza sirimanya. Ddaaki omulangirizi n'afuuwa lwaki omuzanyo teguggwa? Koze guggwa omu yafudde. Bane saagala ebyo biddakiika. Omuntu n'ayongera eddakiika 10 ddambamu. Sebintama. Munnange ddaaki omulangirizi n'afuuwa ekkonde tumire ku ddusu naye nze nga sifaayo obanga tuwummula oba tetuwummula. Maze okuguba era nga ntaamye butaami nga kyenjagala kwe kulwana oba banzita olutalo luggwe. Nange bye saagala nze nange anti nga nze nanje bye era nze n'omusaayi gumbunye. Kale wulira muzannyo mukyogwo sitaani olina ettima. Waliwo ddala mu kaseera kamu we nayagalira okuleka Mbego anfumite era nali ddala ku njegoyego yakukikola. Naye ate awo we baafuuyira ekkondeere tuwummule. Nga tuwummudde emikolo n'agezaako okunvubiriza nga ddira ekiwero n'annyika mu mazzi n'ampisaako kabaaba. Eŋŋombe teyalwa n'etokota tuddiŋŋane. Ne mpulira ng'omwami yeesooza era nga bw'akontola. Abasajja abajja n'Embego ne boogera ebigambo bye saategeera naye oluvannyuma Miyodi bye yanjogereramu ne mbimanya bye bino. Addu ekite amogo. Adudu amare apyo. Ekinyobo. Lwali lulimi kyolo. Waliwo asobola okubituvuunulira. Yayaga nti hadu ekite amago. Adudu amare apyo. Ekinyobo jera kutudu. Munnange mbansituka akana ne kajja n'olwendo ne kaŋŋamba nti Miyodi akukuutiridde weekuume nnyo era Mbego tomuggyako maaso nti era mu lulwana luno malira amagezi go gonna mu kwewoma amafumu ga Mbego. Bw'atyo n'amaliriza ne bino nti banne bamuvumye nti oli muntu kiggwe okulemwa akaana ako akato ye omwami onoddayo n'omutunulako mu maaso nti nno bw'akulema luno nga tokyatukulembera. Bwe namala okubiwuliriza ne ngamba akaana nti ddayo omugambe Miyodi nti awandigudde oluwanga lwange wana erindiggulo olwa Mbego. Naye mba nsituka n'engwa. Mbego kwe kwogera mu ddoboozi ekkangufu nti situka weeri ne nkumaliriza. Ensaga nange zineeyanzeeko nga bannange bwe zibeeyanzeza. Situka katagala. N'olutalo si lwagundi ono ani ono w'omu Bayibuli oyo munnaffe Goliyasi. Nange muli ne mpulira ng'obwange busigazza kaseera buseera anti ng'engabo sikyagiyinza ezitowanga luyinja omukono gwange ogwa ddyo guzingaladdemu ate nno gattako ebiwundu n'omusaayi gwe nali njobaanye wamma ggwe nga tewali njawulo na kiyoyo ate nga nyenja buyenzi. Mu kaseera kano omusajja omu we yasitukira n'asaba omwami omuzannyo guggwe ng'awa ensonga ze nti emirundi egya bulijjo 3 egizannyirwa giweddeyo era n'ekyokubiri engabo yange yali ewummuddwa nnyo nga tekyewomeka. Omwami okwandibadde okwanukula yanyeenya mutwe era n'alaga olunwe ku ngabo ezaali awo ku bbali. Omusajja ono nkuyege tetya ssabo yali muzira nnyo, yali yakalwana mu ntalo 10 ng'akomawo newankubadde nga mulumu eriiso teryalutonda. Mpozi nno omwami kyeyava tamuyita kujja kulwana mu kifo kyange nga bwe yandikoze singa eyayogera yali mulala gwanyoomerera.
munnange tebaalwa bandeetera emu ku ngabo ezaali awo naye bwe nagikwatamu ng'ezitowa bulala kwe kusaba eyange entono. Bwe baagireeta abantu bangi abaali ku ludda lwange essuubi lye baali banninamu ne libakendeeramu. Abamu ne baleekana nti kozesa eryennene yo bajja kukufumita omulundi gumu nga yawummuuseemu dda, kozesa eri mumuwaali. Bannange ate bagenda okulaba nga nkutta akafumu akange akatono wamma ggwe ne baterebukira ddala mu nze era bangi ne bampeerayo mu birowoozo byabwe eri mbego nti ako akafumu katono nnyo tekayinza kuyita mu ngabo ya musajja oli. Abaali bakyanninamu akasuubi baalaba nga ate n'akafumu nkakwasizza kkono n'eryabwe ne liseebengerera ddala okuggyako Muyodi n'Emirembe abaatabagana mu birowoozo wamu nange era abaamanya ekyankozesa ekyo. Bwe nalaba omukono ogwa ddyo gunsannyaladde ne manya nga tegujja kusobola ngabo nnene kugizunza mangu, ate nga nali neetaaga okuzunza effumu amangu ndyoke nkoyese omulabe wange, so ate nga n'ekkono wange abantu butamanya nga yasinga ddyo amaanyi. Omuzanyo ne gutojjera nga bali ku ludda lwange bazirise, ab'okuludda olulala bo nga beesunga obuwanguzi. So nno nga munnange togayanga kyezinze. Nga twakatandika mbego nanfumita nnyo ekibegabega era abantu bangi ne bagamba nti ekyo si kye twakugambye. Naye mu kaseera akaddirira mbego n'asigala kwewoma bwewomi nga muleetera embi. Bwe nagiranga ne mba nga anaamufumita omukono ogwa ddyo ate amangu ennyo ne musojja amagulu ng'engabo akyagissa etangira effumu ne mbanga amufumita omutwe oba omukono ogwa ddyo. Yabanga akyewoma ne mudde emabega, bw'atyo n'abeera mu kwewoma n'okwebulungulula buli kaseera. Yalaba atandika okukoowa n'aleeta n'ag'omu buto gonna amumalirize nga tegannamwabulira. Kyeyava agezaako okunsamba naye bwe namwewoma n'atagala anti amazina amayigirire. Saalwa ne musindikira akajogolo nga kanyooka n'okunyooka. Bwe yakakuba n'atagala ne mutega n'asinzittuka ngadda ekyennyumanyuma. Eyo gye yalinnyira mu kitembejja ky'omusaayi n'aseerera n'agwa bugazi. Saalwa ne musemberera era abantu bonna ne balowooza nti njija kumukaliza awo anti nga luwanga amungabudde. Baalaba nnyimiridde mutunuulira okulaba nga bwe yeeriga ng'asituka addawo. Abantu bannyamira nti oli musiru, mufumitiraawo ng'akyali wansi, bw'anaasituka n'amala akutta gunaaba gukusinze. Abantu abangi abo kyowateeseteese kyotambulirangako abantu bazibu. Tabamu baba tebabimanyi. Munnange abamu ne beesooza nti muleke mukaleke bakatte anti kawuttufu ko keesiga ki nnyo. So nga nze bwe nalaba mbego ali wansi avuya nga nja kulabika ng'omutemu okutta omuntu atakyeyinza. Mmanyi ng'ekikolwa kino kyali ddala kya busiru era kata nkisasulire obulamu bwange, naye ku nkomerero kyangulira ekitiibwa ate ne kibumba obuti mu mitima gy'abalabe bange. Abalala ne boogera na lwatu nti oyo omwana si muntu era tali yekka. Nga bwe gwali abantu bwe baayogera ebyo nze ne mwenya bumwenya. Mbego bw'aba asituka n'andaba kwe kumbuuza nti nze ssebo nze gw'osekerera kanno nzikukalize ku matama. Munnange n'endabira ddala ng'omusaayi gumutisse ku mutwe era ng'olutalo alutamidde bwenge. Nalaba biri bityo nange kwe kuddako ne nkwata effumu lyange eddene ne bukalambira. Kyazira kutereera nansindikira amafumu 6 gakumukumu gonna nengakuba gonna nno nga gajjira mu kifuba wakati. Nawulugumya limu ng'ayagala likwata obwenyi n'empanika engabo ate n'enfukamira. Effumu kwe kuyita mu kakundi k'akagabo kange ne ligenda nga lyesooza nti omponye nno. Amafumu ne gatandika okujjira okumukumu mangi n'engakuba amalala ne gakwata emikono, amalala amagulu ne manyanga kamaanya asunguwadde anti nga takyategeera bulungi.
Kino ne kimpa bujja amaanyi era mbu mu kaseera kano muyodi we yayogerera nti entamu ebadde efumba eyambego bavuunike. Ebyo nno Mirembe ye yabimbuulira. Effumu erimu lyakwata ekisambi n'entalanguka naye n'enfukamira bufukamizi n'essigwa. N'ennwana bwe zizingirire buli ffumu gye nnaasindikanga ab'emikwano ne baamira nti bw'otyo ssebo, bw'otyo genderaawo. Tojjanga okwo, mpola mpola ayisa obusera. Omanya abawagizi gwe. Munnange Embego yalaba mufuukidde lukokobe n'asindika effumu lye eryali ery'okunzisa era eryali effumu lye yakanyuga omulundi ogw'enkomerero mu nsi. Bwe lyajja ne ndyekangira kumpi ne ndikuba mawanvuwanvu ne limpita ku mutwe ne litumbiira mu bbanga mbu ne lyetonnya emabega wange. Bw'atyo Mbego olw'eryanyi lye yakozesa n'akasuka effumu n'atagala era nange bwe nalikuba n'entagala naye nze ne musooka okutereera. Kyenava nnuma n'ogw'engulu n'enkowoola n'ag'omu buto gonna ne musindirira effumu ne likwata ekkundi ly'engabo ye ne ndaba nga kuvaako ensasi ne ligiyitamu ng'akambe bwe kayita mu muzigo ne limugatta ebisambi byombi. Awo kumpi n'ebbunwe n'alyoka yeerindiggula ennume y'ekigwo ng'ente gye basibye amagulu gombi. Bwe yagwa n'agwa ku ttundutundu ly'effumu. Erimu ku mafumu agaali gamenyese mu lutalo nga gwesimbye mu ttaka, obwogi nga bwe butunudde waggulu, ne gumuyitamu mu mbiriizi ne gukomekkereza omulimu gwe natandika. Nali wa mukisa bukisa nze obutasooka kukasuka ffumu n'amaanyi gange gonna kubanga ddala mba kusooka Mbego kwemalamu nkakasa nganze sandi lutonze. Ebyaddirira sibijjukira wabula nzijukira kimu kino kyokka nti Mbego bwe yagwa ne ndaba ng'ensi yonna yeetooloola ne mpulira ng'agwa. Awo nno we nakoma okutegeera. Bino byanyumizibwa Mikolo. Mbu bwe nagwa Mikolo Muyodi n'abantu abalala Muyodi be yali alaganyiza ne bansitako akasaakaate k'abantu era mu kawuniikirira akaddirira ne banneebagajja nga batya nti si kulwanga mikwano gya Mbego mu busungu bwabwe bankolako akabi. Abantu bonna okugenda okuwawamuka n'okutegeerera ddala ekibaddewo bajje bantunuleko nga tebakyandaba. Banne ba Mbego tebaagoberera era Mikolo yaŋŋamba nti singa baagoberera yabuusabuusa obanga waliwo ku bo eyandizeeyo nti kubanga Muyodi yagendanga ataliza emabega waffe obubinja bw'abasajja be abaagayiga obulungi nga nze banneetisse nti nno obubinja obwo bwasigalanga bukwebedde balyoke babwetonnyemu nga tebamanyi ate bankunguza tebeeramba kkubo bagendanga basalinkiriza mu nsuku n'ewaffe tebandazaayo wabula bantwala wa Muyodi gye natuusibwa ng'obudde buzimeera. Abasajja ne bambugumiza amazzi ne bannyiga ebiwundu era ne bannazaako omusaayi. Muka Muyodi n'ansiiga eddagala mu buwundu bwange bwonna era ebinene n'abibikka n'eddagala eryo ate nga teribembulwa kunyiga kiwundu wabula buli awaabembukanga nkovu. Banyumiza nti eddagala eryo okusooka baatya okulimetta olw'okuluma kwalyo nti naye eyabagumya ye mukyala ye Muyodi ne mukazi we ku lwawo. Abategeeza abasajja abaali balitidde nti mu mbeera gye nalimu nali sisobola kuwulira bulumi ate nnyini baali batuufu nze saawulira na ku kulumwa kwonna era singa tebaali nteekako oluvannyuma nga mmaze okuwona ebiwundu lwe neetema akagere nga njasa enku ne mpuliranga bwe liruma naguno gujwa singa ndowooleza ddala nti baatiira bwereere teriruma. Namalira ddala ennaku nga nnya nga sitegeera mbu era nga ndogojjana nnyo nga n'okuwawamuka kwentadde era ab'emikwano bonna nga bali mu kweraliikirira okuggyako ku lwawo buli kaseera yabagumyanga n'ebigambo bino. Ebyo ebiwundu bitono tebitta muzira. Nalinda bye ku be bafumita ebisingako awo naye ne basumattuka amaala g'ow'ettanda. Ku lunaku olwandibadde olwokutaano mu Kalosamayanzi ne mpawa mu kamutulo twange awo ne ntandika okutegeera eby'oku nsi naye nga
buli wantu wonna ku mubiri wannuma. Meya ye yasooka okundaba nga nzuukuse kubanga ye yatuulira ddala katundubiru awo emitwetwe okumala ennaku ezo zonna namala nga ndi ku mugo gw'entaana. Bw'atyo n'agenda abuulira Miyodi ne mukazi we, nabo ne bajja ne bambuuzaako. Kwolwo omutuntu ab'ewaffe bonna ne bajja ne bankulisa nnyo, era buli muntu okuva ku mukulu okutuuka ku muto n'antonerayo akantu. Kwolwo eggulo Mirembe n'ajja okundaba ne najja ataavanga mu kkubo buli kaseera ng'ajja okulaba embeera gye ndimu. Bwe baatuuka Mirembe n'asitula mpolampola omutwe gwange n'aguteeka ku maviivi ge n'anjera ekyenyi n'engalo ze nga bwambuuza oba nga neewuliramu obulamu wamu. Bwe namala okumutegeeza nga bwe siri bubi nnyo n'amwenyaamu n'atandika okunkolisa olutalo, era n'antegeeza nga bwe yeeraliikirira ennyo ku lwange ng'olutalo lukwajja, ky'oba oli awo ne banfumita obubi ennyo, nti naye okuva okulwana lwe kwatandika okutuusa lwe kwaggwa teyalowoozaako n'akatono nga nja kuwangulwa. Nti nno nekyasinga okumugumya kye kirooto kya Najja kye yaloota mu kiro ekyakeesa olunaku lwe tulwanirako, kye yamulootololera ku makya ng'essajja linfumita nga ngwanga abantu bankuŋŋaanirako nga banneekebejja naye nga si kyenyeenya. Naye nnombu omwana muwala oyo Najja kubanga ebirooto bye bulijjo omuntu gwe byalagulanga okuba obulungi nga yabaako akabi. Mirembe kye yava alowooza nti nze gwaloose ndi mukabi, nze naawangula ate era nga ddala bwe gwali. Kati mukamu kunyumya okwo era yantegeeza nti erinnya lyange mu kisaakaate mbune mu byalo wonna lifuuse luyimba, nti era agasajja gali gantenda nnyo obuzira n'okumanya amafumu, nti nno gaali gaagala okujja gandabe ganjozeeyoze olw'okuwangula okwo naye nga tegamanya gye ndi, nti nga ye Mirembe tayinza nawe katono okugalagirira gye ndi. Awo n'amaliriza na bino nti bano nno batuli baana ba mwami, bonna kati bakufujja bulusu. Okuva mu kaseera ako ebiwundu byange tebyeyongera kuba bubi, era nga wayiseewo ebbanga ttono ddala n'enzisuuka, kyokka amazooba gekongolera ddala nga 2 nga sinaddayo ku mbeera n'ebbala lyange erya bulijjo. Olumu Mirembe bwe yajja okundaba era nno nga nkyali ku ndiri, n'enkwata engalo ze n'enzikebera n'azindekera okumala akabanga, oluvannyuma n'azinsikako era n'ambuuza nti lwaki okebera engalo zange embi bwe ziti naawe? Simanyi nno oyagala kunsekerera. Ne mugamba nti nedda naawe zinsanyusa okulaba. N'angamba nti limbira muli ggwe. Ate n'ambuuza nti ye bannange gw'oliddayo ewammwe? Koze nti ye, koye nti olindeka kuno. Ne mugamba nti simanyi, so nongera ddala nali simanyi oba nga ndiddayo oba siriddayo. Ye n'abikka amaaso ge amaziga ne gatonnya, nalaba nzitoweredde ne munyonyola nti simanyidde ddala nga ndiddayo, naye nno bwe ndiba ow'okuddayo sigenda kukwerabira. N'angamba nti onsanyusa, onneeyagaza mu byonna era bulijjo. Nedda kankireke. Mwala ono yeekoza. Munnange bwe nasuukira ddala n'enzirayo ewaffe, nasanga akayu kaffe kajjudde amafumu n'engabo, ne mbuuza nga nesiwadde nti ate bino. Ne banyinyonnyola ng'agasajja ge nalwana nago ge gabintonera ng'ebirabo olw'obuwanguzi, nti naye gasaalirwa nnyo okugenda nga tegandabyeko, era gagamba nti mu kulwana kwange nalwana ng'eyayigirizibwa abagoti abaabeeranga mu nsozi z'ekigoti. Olumu twali tunyumya ne mmeeya n'ambuuza nti y'omanyi? Konze nti nedda simanyi. Koye nti anti Mirembe bamwogereza. Empulira ng'omubiri gwange gwonna gunnesisiwala era ne gutandika okunsusuukirira. Ne mubuuza mpola nti ani amwogereza? Kuba namanya nga sse omu ku baana b'omwami, anti bo baali batandise okumutya nga balowooza nti nnyinza okubawalanako eggwanga ku lulwe. Ye n'addamu nti nange simanyi munnange, gwe bw'omulabanga omwebuulizanga. Ye oyagalira ki okumanya amwogereza? Mbadde olulala wano nakubuuza obanga oli muwasa ng'opalapalanya bupalapalanya.
bwe navaawo ne ngenda ngalamira ku buliri bwange ne ndowooza naye nga bye ndowooza tebikoma kyokka ne mmalirira nga siriddayo kugabira mmeeme yange mukazi mulala yenna obanga bakuusa batyo. Mba ndi omwo naye anajja n'aŋŋamba nti Mirembe akuyita ali awo wabweru, naye nze ne mmutegeeza nga bwe sijja kumulaba olw'omusujja ogwali gunnuma. N'afuluma ne beegeya. Luno Mirembe naye n'ayingira. Yali ankwatako ne mwesamulako n'amanya nga ddala ndi munyiikaavu. Awo n'ankwata ebibegabega byonna n'ansundasunda nga waŋŋamba nti gwe lwaki onyiigira? Olowooza ebigambo mmeeya byakubuulidde bituufu? Lwaki teweesiga banno so nga bo bakwesiga? Tunuulira mu maaso olabe oba nnimba. Amaziga ge ne gayisha. Omuwala ono yalina amaziga bannaye. Kati ekyali kimukaabye ekwano lye lyali mu maziga. Amaziga ne gayiika. Bwe namutunuulira nga ndabira ddala amazima agajjudde era gaali gadda. Naye amaziga g'ab'ennaku zino ag'enkolya. Yagira ati ng'akaaba kumba alabyako limu anoonya waakubbira. Bambi ono bwe namutunuulira nga ndaba amazima gajjudde mu maaso ge gonna. Ne musaba ansonyiwe. Kyokka namanya luvannyuma nga bakola kino kunkema ate nange nomwattu n'engwa bulungi mu mutego gwabwe.